Uno Omutemu abadde ayagala okutemula Bobi Wine bannange bamusanze ne pisto ka video nkayina maasawo ate yeshuba kalungi embeera ya muganda we si nnungi n'akamu bannange bikaabiza ddala amaziga Bruno K talubuzeeko dola bannange mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Subiya News Extra nti mukwano subscribinga era ongene mu notification bell olemesi wanga byonna byemba nteekayo bannange bannaye mama Kalimunda ngaali bulala mama Kalimunda Dora teweesoma nti wandyako kamabwe. The baby's fine. Last week I was for antenatal. So you're pregnant. You guys thought I'm not pregnant. Like, how can I come out and lie to the whole Uganda that I'm pregnant yet I'm not? You guys, I'm pregnant. Is it the skin? It's for pregnancy. Baby girls, Olivia, I'm pregnant. I am. Just Mila satin skins for pregnancy. They are super whitening pills. Nayo zimiro lirubuto. Obeto yagala kuddugala ng'olirubuto omira satin skins. Zikuwa skin ennungi. Toddugala. Togamba omuntu ayinza n'okugamba tolirubuto. Naye nga bamikwano mweruli so akujja bagamba nti ndi lubuto nga teruli mu Uganda yo n'ogirimbe. Nga ne wano waliwo abaana abajja ku dduuka lyange wano. Tubalimba Uganda yonna. Abaana bajja ku dduuka we bandopa nti siruyina. Sisobola era singa saali lubuto sandivuddeyo okitegeera kubanga nandibadde ndaba nga I don't have any attachment ku Bruno. Naye kyanzijayo attachment gye nina naye ate nampisa bubi okitegeera. Kwegamba we nalufuna tisaddamu like yanayisizaako bubi nnyo so naye n'omulagako abasajja balina empisa bwezi twe bakitereeze. Nevia cocoa butter, Nevia bannange nakulyako neteweesoma nti wandyako bo bali bulala waliwona ne bambika tusabe ate bebi waffe azaalibwe bulungi nnyo era nga talinaako buzibu wadde n'akamu ate bwe mba nkugjeeyo bwentyo nkuvuze butereevu paka wa Spice Diana bannange ono omwana alina omutima omulungi bannange kyoludde mazima mbayimbye abakyala Spice Diana ye alina ekifo kale mu mutima omulungi oba mu kuyamba era nga bwenjogeera yali yasuubiza jjajjaawe ennyumba munnange ate olunaku olwaleero bw'ati bwagimukwasiza mu butongole ennyumba n'amatiribona enyirira okuzaama jjukira mabega kaawo nabayitirako nga alina ennyumba zazimba ez'abaakateeyamba bannange kale omwana ono ye alina omutima omulungi kugamba naye oba omuwagira n'omutima gumu bannange ate eyo nga nkugjeeyo maaso wano nina akavidiyo munnange omuganda wa Shiba ye ali bulala agamba munnange Shiba yitawo nzije ku street ekimala ennyindo y'enkoko kyenyinze enkooye bannange bino by'owulira si bya mikutu gino egiri wano. Bino by'owulira si bya mikutu gino egiri wano. Byange. Ng'omuntu. Kati tandika nti nnoonya muganda wange Shiba. Yes, amanya gange nze Shifura Kalungi. Yes, kati Shiba Kalungi nkunyoonya kuba nze mmanyi nti n'oli muganda wange era amanya gw'amatuufu ge gwe Samali njagala Kalungi. Shiba. Tata kale yagenda okufa kale era yaleka ngambye kino yegwe muganda wange. Era nkunoonya. Yes, era nkunoonya. Mugala mulabako. Ekyo kyokka Shiba nze kale nga nkwetaaza ebintu bingi okulaba naye era n'ebirala bingi kuba kati saawa eno mbonaabona. Kati twogere nga faani ng'omuwagizi. Kati twogere yogera ng'omuwagizi yandibadde awagira Shiba.
Biki byosinga okwegomba ku Shiba katugambe nti muyimbi ogwosinga okwagala? Shiba kale kwegombako kubanga kale kino oyimba bulungi naye ate nga si ekyo kyokka kubanze mmanyi kino oli muganda wange serious kubanze kale era binjogera mbikakasa kuba taata wange era yagenda okufeera yaleka ngamye kino yegwe samali kyekyo kyokka naye nga sigamba kino oba ndi muwagizi ku ssimu yo kuliko Shiba bino tebikolebwa bawagizi tekisooka okuba muganda wo ono taba muwagizi ono ekyo kyokka nze nayagala kale kino nkateekeko just nayagala kino nkateekeko naye nga si ekyo tuddeko katono wali emabega ogambye otera muloota nga muli mwenna omulootako otya bingi era bimulootako kiki osinga oloota nga ntutte ku ssomero kale nga nzizizaayo ku ssomero nange kale baninfuuka kale omuntu obuvunaanyizibwa ninsoma nange baninfuuka kale omuntu kale ow'amaanyi kuba nange era bwokusoma kale era nange era nali twagala ne siniya tu mwaka ki kale taata wange era kale nga bweyafiira yes kale by 2018 awo weyakoma kati oyagala kuddayo mpulira njagala kuddayo nsome kuba kati saawa zino mbonaabona oyagala buyambi si ekyo kyokka street ogikoye si ekyo kyokka kino banjagala kati obeera nani tewali just era mbeera eyo okola mulimu ki guno omulimu saagala gwogera muzibu gwakwogera muzibu mulimu ki ogwo omuzibu gw'obutwogerwa mu bantu muzibu nawe kennyini era nawe ogutegedde byebyo naye mwana muwala ono ye asoberamu kuba n'omwaka ogujja yeesibako ku mwana muwala Lydia Jasmine n'agamba nti muganda we ebiki biki ate kati guno omwaka yeesibye ku Shiba kalungi bannaye oba aliko ki oba aliko kikyamu ku mutwe naffe tetunaba kumanya ate bwenkuze eno mu mawulire ag'ennaka agaliwo ye muna Principal bannange waawonye okufa leero bannange kigamba mukama ekitiibwa n'ettendo kimuddire munnange olunaku lwaleero lwe baziise jjajja wa Eddie Mutwe munnange nga bwe kiri nti Eddie Mutwe ne Principal gamba balimira wamu akambuga badde yagenza okukola ki okumuziikira ku jjajjawe munnange oyo omusajja gulaba nkuteereddeawo nga tava mabega ng'ali mabega ga Principal ng'amaliridde okumukuba pisto naye munnange eky'omutima omulungi security ya Principal ebaddewo wali wonna neemulaba era amawulire agaliwo kiri nti bamukutte ne bamutwala ku poliisi y'Empigi nga woolaba awo bannange twongera okusabira ate Principal ate bwenkuzaako eno bannange ku vibe mugole bannange omugole yonna ayina vibe bannange Alien Skin kyonaakola abagole kyo kikabuka munnange mubadde mulimu akayimba ka Alien Skin lwakuba sisobola kakuteerako wano olw'ebizibu ebigwa tebiraze naye maama y'omugole vibe eri waggulu kwegamba yayagala Alien Skin okuva akagera akasooka paka ku kaviiri akasemba ate maaso wano nina vidiyo munnange Sarake ayina kyagamba Bobi Wine olowooza kiki katukirabe naye nga yebambi Principal twongera omuteeka mu ssaala abalala baagambye ngu firimu paati 2 Sebo omukulembeze w'eggwanga enkulamusizaako muntambulize vidiyo eno emuntuukireko. Sebo omukulembeze ebiseera ebyo wali mu Uganda wakwaddeko n'ogenda Embalala n'ovaayo n'ogenda Luweero wagenda n'ebitundu ebirala bingi wagendako Mbusoga n'ogendako Busia wagenda mu bitundu bingi nnyo bye wagendamu ng'otalagga Uganda era walaba abantu kye baagala era wamanya abantu ekituufu naawe omanyi nti twagala change we wavaayo eyo n'ogenda mu ggwanga lya Amerika wuuyo Canada n'ebitundu ebirala bitwetoolodde wamu n'ogukira e South Africa gye wavudde ne basoboka bakutwala nga enjegula manyi enjegula omulambo gwa padde bitabanenge gye bagufumamu ennyumba bakututte nga njegula ina mukwano gwange ali Canada namugambye noono tebajja mukonera ku passport koye koze bayinza obutagimukoneramu naye munnange oluvannyuma yankubidde kasimu naŋŋamba nti owange wabadde mutuufu tebagikonyeemu kati oli muki oli mu South Africa naye ng'oli mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka oba naye mukulembeze ndi wano okutegeeza nti we watambula mu bitundu byonna ebyo byemmenye nsuubira wafunyeemu ekyokuyiga era wafunyeemu ekyokukola kwata ababaka be tulina tujja kukozesa amapeegi gaffe ag'enjawulo emikutu gyaffe egy'enjawulo bakansalas abantu tubakumekume nga twasobola okuŋŋaanya ab'Embalala abaawa lunaku lumu tukeere ku makya tugambe nti tukole wetuti ne wetuti
tetugenda kikolera Kampala yonna abula mu nsi yonna mu Uganda yonna kubakiriza ogaana abantu ffe tusinga obungi singa amagi bajja kuba bagenze e Masaka ng'e Kampala tukumyemu omuliro bajja kuba bali Kampala nga Busoga bakumyemu omuliro bajja kuba bali mu Busoga ng'e Busse bakumyemu omuliro tujja kulaba nga twekozeemu ekiwondo nga tufuuse omuntu omu naye togenda kikola wekka tusobola okukikola ffenna singa tuba twekutte ekitole ddako emabega ebigere 2 ojja n'ebigere 10 naye bannange ababaka baffe abannuupu abali b'enkwe muli mutya mukikola mutya ogenda mu miitinga mama nabbanja ne mubakube mwogera ne mumala ne mujja ne muyimirira we muti naye ne mwekubira nayo ebifaananyi nga muyina lo bannange mukikola mutya nze nabwa kulya mu muntu olukwe mbanga eyeeriddemu oba lwakuba siri muganda kitegedde kubira mukama yangereza amaanyi naye no vidiyo ya pulezidenti girowoozeeko vidiyo eno twagala kyenji twagala muntu aduduumira tubikooye esaala kisijja kuluzaalira ku mulembe gwa Museveni gikafuwe mu ng'ombe